kakati bassebo ne banyabo ababaddewo olunaku lw'eggulo njagala nnyo okwebaza omusumba atusomeseza bulungi akawungeezi naye njagala tuzimbe ekyokuyiga kye nabadde ngezaako okuteekawo abaaliwo nga tutandika baakitegedde eba bakitegeera ti ekkanisa eyasooka yakula ku sipiidi y'amaanyi biki ebigikuza nze byempita ayitamu bikwate n'obwegendereza genda obikole ekyomukisa ku luno baatuwadde ebintu nga tusobola okubikola pa mitingi eno bye baatuwadde tusobola okubikola ekkanisa yasooka yatambula ku sipiidi yayiriiri kubanga bannannyiniyo gye twasomye olunyiriri mu bikola essula 2 olunyirwana mu 2 baali banyiikivu baali baki baali banyiikivu sebo mukadde kiberu tukwaniriza nnyo mu linnya lya mukama waffe yesu kristo mukama yeebale kukuleeta n'abamuyambako mwebalire ddala abakadde ng'abo babeera bwano kusomoza kw'amaanyi era bano batusaliza omusango oyo kiberu atusaliza omusango munene mwebona byagamba nti abantu b'e Sodoma ne Gomora okubeerawo kwa Ibulayimu ne Lutti mu kitundu ekyo kwali kumala okubasaliza omusango kubanga baakeranga ne basaba ku makya n'olweggulo ne basinzanga ne bawangayo ssaddaaka ng'ensi ekola ki eraba bwe baba tebaabitegeera oba tebaabikoppa tebaabigeegeenya kyali kimala okubayokesa omuliro omusajja omukadde ono mu myaka egyo bw'oba nga tasobodde kubeera mu buliri bwe naye naaga nti era muntwale embeerewo naye ngeri ye yafunyemu kasenyiga akololamu alina akantu twakatonotono kaalagye yeggalidde mu myaka 4 ku myaka 3 tasobola kujja mu lukuŋŋaana naaga nti binkwatire ku mukutu n'abifuna bano batusoomooza bwe ndaba nga bajja nange ne nnyongeramu amaanyi n'enzija Amen. naawe yongeramu amaanyi kunyiikira so mukadde tweyanziza atusabe ekitaffe omulungi jangu yogere gye tuli ng'omwogezi omukulu okutama yesu kristo mukama waffe naye kye twasomye eggulo kye baanyiikiramu ennyo ekyokuyiga ky'eggulo kyabadde kiri nti baanyiikira mu kuyigirizibwa kw'abatume era ffe kye twakyusizza obulungi tibaanyiikira mu kuyiga ekigambo kya Katonda ekigambo kya Katonda ye Baibuli twetaaga okunyiikira era nagambye buli muntu abeere ne Bayibuli ye swalako okuba n'essuuti ey'emitwalo swala okuba ne rediyo ey'emitwalo nga tolina kigambo kya Katonda swalako okunyirira bwotyo naye nga tolina Bayibuli noga nti bagiseera swala ogula otya ettaka n'ogula emmotoka n'ogula epikipiki n'ogula egaali n'ogula rediyo n'ogula TV nga tolina Bayibuli nti bagiseera eri ku mitwalo 3 eri ku mitwalo 2 eri ku mitwalo emeka nga n'omutwe gwe wakoze enviiri gutwala ssente ezisukka eza Bayibuli buli muntu kimukakatako okutunda embuzi enkoko enkota y'ettooke amagi yeegulire Bayibuli eyiye ate kambategeeze mmwe eriyo abali mu kiraasi sikyalaba era Bayibuli beera naye awo alaba ajja kusomeramu era nagambye beera nazo mu ngeri ez'enjawulo osobole okuyiga otule wansi Bayibuli tebagisoma nga asoma mawulire tuyiga njige study kyeva gamba tobeera na Bayibuli eyogera olulimi lw'ototegeera ebeere nga eyogera olulimi lw'okola ki asoma Bayibuli beera n'akatabo n'akakalaamu musoma kinyonyode bulungi wandiika byoyize ate bisomeemu kubanga Katonda omusango yagwejjako n'atuwa way to heaven
n'atuwa ebintu ebituyamba ogenda ludawa mu ggulu tubirina kwe tuzannyira. Sajja yatuyeregera mu baasi ti gwe baaloga n'oboolanga eddagala eryandimuwonyezza agaana oddigula n'agulamu ebitumbuwa. Bana boogera mu baasi abatunda amadagala bye tujerege bwati. Nina wano nammwe gwe baaloga abeera mu maka nga talina Bayibuli. Gwe baaloga abeera nayo n'atagisoma. Eryo ly'eddogo. Era bw'obanga onoonya musawo genda ku musawo akusawula okulaga nti tosoma Bayibuli kye kigenda okuzikiriza. Bano abaalina ekkanisa ekula, abaalina obulamu obukula obw'omwoyo, akakodyo kaabwe baagiddiŋŋananga buli kiki. Bw'osoma olunyiri olwo lulaga nga bakikola mu kkanisa nga bakikolera n'eka. Some of us start when we come in the church. Nabadde njigiriza jjo nabagambye nti ekkanisa ze tuyita ezaagwa yeye terina Bayibuli. Abantu babagaana okusoma Bayibuli ne babagamba nti mwe mujje muwulirize buwuliriza. Waliwo n'agamba bw'amala okubasomera n'aga nti bemuwulidde Mukama yabyogera ne badamba ati amiina Katonda yeebale, naye nga tannaba na kubyogerako ebimu ku byo. Why? Kuba tolina Bayibuli. Eno ensi ey'ekicupuli bw'otobere na kituufu tojja kumenya kikyamu. Eno ensi ya bicupuli wonna, ebicupuli ebya buli kaseera. Olaba nalinda Bajuzi TV ng'osobola n'okwanjula omukazi ekicupuli. N'akwanjula mu bazadde enkera n'afumbira omulala. Nga tuli ku mukolo kiki? Kicupuli. Bikolwa kale bikula Bayibuli alina microphone yange akwate mangu. Bikolwa essula emu soma 15 paka ku 17 singa omanyi okusoma n'amaanyi. Bikolwa essula esooka okuva ku lunya 15 agamba bw'ati. Agambe. Mu nnaku ezo Peetero n'ayimirira wakati mu booluganda n'ayogera. Ekibiina ky'abantu abaakuŋŋaana baalinga 12 nti abasajja abooluganda kyagwana ekyawandiikibwa kituukirizibwe. Kyagwana ekyawandiikibwa kituukirizibwe. Omwoyo omutukuvu kye yayogera edda mu kamwa ka Dawudi ka Yuda eyali omusaale waabwe abaakwata Yesu. 17 kubanga yabalirwa wamu naffe n'aweebwa omugabo gw'okuweereza kuno. Kalekeraawo kati tutandise okufuna tooki abaali mu kisenge ky'abaggulu bano abaavaamu ekkanisa bano 12 baalinga bakola biki mu kisenge ekyo. Bayibuli ekubayo tooki nti bwe baatuula mu kisenge eyo omulimu gwe balina omunene gwe gwekwekenneenya ebikwatagana ne Mukama waffe Yesu okuva lwe yazaalibwa, lwe yabeerawo, n'afa, n'azuukira. Ebyo baalinga beekenneenya eby'abatume. Mu kisenge kyagulu baali tebatuddeyo kwebaka kugalamira. Baali beekenneenya ebyawandiikibwa. Gama ayogedde nti baali beekenneenya agambye ebyawandiikibwa bituukirizibwe. Abasajja booluganda kyagwana ebyawandiikibwa bituukirizibwe. Peetero abannyonnyola. Kambabulire kamayo sinaalyo biki ebyali beewuunyisizza. Y'engeri gye baakwatamu Yesu n'atalwana. Yesu abasajja bajja ne bajja okumukwata nga bamusanga ludawa mu lusuku Getsemane. Ekibinja bwe kyajja Yesu ng'ali mu kusaba ne banne. Kibinja kiyingidde mu lusuku n'abaga nti munoonyaani. Ne baddamu batya Yesu omuki Munazaalesi. Waliwo ekyewuunyisa ky'osoma mu Bayibuli awo sigenda kusomesa awo naye abasoma bonna bikigamba nti mu kiseera kyennyini Yesu nga n'ayogera ekigambo nti nze nzuuno.
omwabo nabbi agamba nti divinity flashed through humanity. Obwakatonda ne buvaayo ne bulabika mu lusuku Getsemane, bonna ne bagwa wansi abajja okumukwata. Bonna ku ttaka ne basituka era. N'ababuuza munoonyaani Yesu Omunazaalesi n'agati nze nzuuno flash endala nedda ne bagwa. Bana bali ne Yesu tulina ono. Singa mubadde ne kamanda wammwe ng'abajja okumukwata abagwa bokka, muba temumaze kiwedde. kiba kiwedde. Naye kyabeewuunyisa nga kimaze okubeerawo emirundi egyo ne basituka n'ataddamu ne bajja ne bagwa. Omusajja n'avaayo n'amugwa mu kifuba. Y'ani oyo? Yuda. N'amugamba Yuda, omwana w'omuntu omulyamu olukwe ng'omunywegera. Ekyoka kyali kimala okulabula Yuda. Naye n'agamba, yali yabalabudde nti gwe nnaanywegera mumukwate mumunyweze. Bano ne balowooza nti Yesu agenda kukolawo ekyamagero. Bagenda okulaba nga takoze. Nga bamukutte, bamutadde emikono emabega. Tubanga ffe mu ntale zino ezaffe ne bamusiba kandooya mu nkola eyaffe ey'olutalo. Naffe bamukolawo tetubitegeera bingi, naye ne bamukwata ne bamunyweza. Bano ne balowooza nti anaafuusa. Bagenda okulaba nga takolera ki? Nga tafuusa. Kati Peetero mu magezi ag'ekitalo n'ajjayo ekiso. Ng'omusajja omulwanyi alwanirira mukama we, ate yali aweze enkolokoto nja kumulwanirira. N'ajjayo ekiso amufumite. Bayibuli eraga omusajja ono yeewooma bwewoomi yali amufumisa. Ekiso obwawogi bwakyo ne bukwata kutu. Okutu ne kugwa wansi ku ttaka. Singa omulabe waffe atulumba ne tufuna amutufumitira, okutu ne kugwa wansi ne kubuukabuuka, kubanga bwe kugwa wansi ne kubuukabuukaawo okolawo okifu mwenna abalala. Misinde. Mumanya nti ono tumaze. Beewuunya nnyo Yesu ate kye yakola. Omuwandiisi omu yagiyita super miracle. Yesu yali akoze abantu nga balaba ng'ogyeko okuzuukiza. Super miracle. Miracle ki? Ng'okutu kugudde wansi ng'ate amufumise weeno wuwe. Yesu n'alondawo okutu nga takozesezza lukoba, nga takozesezza kapima, nga teyeegenderezza na kwegendereza. N'akukwata n'akuteekawo ne kuddawo. Haleluya. Amen. Ekyamire badde temala. Amen. Kati bameka abawugulala? Bonna. Weebale agenti bonna. Okusooka gwe bataddeko okutu akoze atya? Awuguladde. Abasajja bali bonna abazze mu ggye liri nabo bakoze batya? Basaamiridde. Ate bano abali ne Yesu bo bakoze batya? Bawunze. Bamala okuwunga ne bagamba tulina omusajja. Our man. Thank you. Naye newankubadde yakola betu bagenda tokulaba nga bamutwala. Bamuvumye, bamuwandidde amalusu, bamukubye emiggo, bamututte bamuwalawala. Ebyo tesobya kusaaga. Anaafuusa noza tutuuse wali nga tafuusa. Kiki kyo? Ne batandika omujeeza. Ne bamutwala mu kooti musanvu. Ewa Ana, ewa Kayafa, ewani 7 athere courts ng'enkiiko zituula n'olukiiko olw'ensanvu lwatuula ekiro ekyo. Yonna gye bamutwala nga bamudaaza. Bano abasajja kye baava bagamba nti kati ono tomugoberera nnyo. Ne bamuvaako emabega. Naye nga tebategeera kiki ekibaddewo kati. Bamutuusa mu kkooti bamubuuza ebibuuzo. Gwe kabaka w'Abayudaaya? Ate naye n'atakyegaana. Naga nti oyogedde. Gwe kyokyeyogeredde. Naye obwakabaka bwange si bwa mu nsi muno. Obwange bwawa? Mu ggulu. Ate nekibafuula nekibatabula. Omwandisi omu agamba nti Yesu confused almost everybody. Wuno kabaka gwe twagoberedde, gwe twalwaniridde, agambe ndi ze siri obwange si bwawa? Si bwa ku nsi. Ate ng'ali ku ntebe ya Dawudi. Dawudi yali wa mu ggulu. Kati nga tekitegerekese bulungi.
naye ne bamunonyamu omusango mwenna kamategeeze n'abagenyi baffe n'abatuwuliriza. Yesu yekka yagenda mu kooti 7, ekkooti 7 ekiro kimu okuva akawungeezi obudde bukeera, naye yonna ne balangirira nti alina musango. Amen. Amina temala. Amina. Bakutwalayo gwe n'ovaayo. Fabavuga emmotoka omusirikale tayinza kukwata n'akuviirako akujjaku ng'akulese bulesi. Waakiri akukaanira ku lwatiko ku lusazi oluli mu ndabirwamu y'emmotoka era akutwala. Yesu bamutwala mu kooti zonna n'avaayo mirembe, tukyongeremu amiina. Amina. Era omulamuzi n'agamba nti nze kasookedde mbeerawo siraba nga muntu afa mu ngeri eno. Kyeva olaba njagala bwa amagezi kambateeremu omutemu omuntu ajja ono kambateeremu ono waakiri mulowooza muti waliwo abatemu waliwo n'ono. Ne bagamba batya? Ffe tuteere Balaba omutemu oyo kaleekaleko okusinga Yesu azuukiza abafu. Olaba Sitaani bw'alina amaanyi. Abantu baganye Yesu ne bagamba tuweemu omuki? Omutemu. Omutemu. Eno ensomesa Sitaani akyagisomesa nakati. Abantu baleka ekituufu ne batwala ekifu. Kukyova laba omuntu agaana okunywa omubisi n'anywa walagi. Omubisi akimanyi n'okuwooma guwooma n'engeri yaagwo yonna yonna osigala olinomu kiri akimanyi neera asalawo ekyo. Omuntu asalawo baga nti ffe mu kifo kyawe awa obulamu, mu kifo ky'oyo azaamu byonna katwetwaliremu omuki bannaye? Omutemu. Oh dear. Twogera ebigambo bino abantu bangi bali convinced, bategeera n'amazima, bala bazaaliddwa mu bintu bino babirabyeko, naye waakiri abeera mu mbeera enfu. Waakiri lumu nagambako omusamize nti tufune omukisa, tufune obudaala, nze mbeere mukano beere mukali, patuwa obuzinda lugowaane lubaale n'amayembe n'ebiteega, nze mpaane Yesu. Njagala okuŋŋaanya ebigambo by'osobola okwogera, kubanga nali manyi nti talina byayinza kwogera. Oyo anywa omusaayi omubisi talina kyayinza kwogera, asula mu ssawo talina kyayinza kwogera, alina endege ya lubaale n'amayembe n'ebira, talina kyasobola kwogera. Talina kyasobola kwogera oyo ali ku mugerengejjo, talina kyayinza kwogera oyo gwe bamwedde omutwe olwa lubaale kuba n'ennaku 9, talina kyajja kunnimba olw'okuba n'amasabu, talina kiki kyagenda okuŋŋamba. Yeesibye obutyo bwe talina makulu, agenda kuwaana ki? Kwenyumya bunyumya mboozi. Naye abantu kuva dda baagala ekifu okusinga ekiramu, era kyekyo kye baagaana, ne bagaana Yesu, ne bamukwata b'emigo, ne bamuweetisa, ne bamuwa omusaalaba, nafunako omukisa ogendako mu nsi ya Isirayiri, nafunako omukisa okutambula ku lugendo, the whole journey nga bwe bagiraga, ng'omusajja agenda agwa. Mwali ku firimu gye bayita Passion, n'olaba bamukubye yenna abulidinga naye nga talina musango, ne bamutuusa mu kifo bagenda omukomerera. Abantu bateekamu babeera balwana. Ono yekka ye muntu yagenda ku musaalaba kyeyagalire. Amen. Wamma weebale miina za wano nkandwadde ssebo taata, gwe mulimu gwe nkulekedde. Abantu nga baliwa nga bonna batunula bati Yesu ne bamutwala ku musaalaba. Omusaalaba gyalinga miti bagikozaawo gy'amaanyi, basimye ebinnya by'amaanyi. Gwe bateeka ku musaalaba bamala mukuba, bamala musuza muyira mazzi, bamala kumukoleko efujjo, ne bamwambulamu engoye. Yesu nga alina emyaka 33 n'ekitundu bamuleka bwereere nga bwe yazaalibwa. Bino byolaba nga bakola ebyo byonna byolaba bambala ku midaali byabwe n'ebirala, ebyo tebiriiyo. Yesu tebamuleka kye bakikola bulungi beebale lwakuuma kitiibwa kye. Naye yasigala nga bwe yazaalibwa Mariyamu at that age. Why? Because of your sins and my sins. Naye omuwandiisi agamba ekyabeewuunyisa ng'abala bonna balwana, n'abaana abatemu balwana, Yesu n'agenda yekka
n'agalamira ku buliri ng'ali galamira ku buliri n'anoonya omutwe oyo gunaagendera ddala n'aguteekawo kyava muyita endiga. Amen. Nassa omukono we guteekedde okugenda. Ne bamukuba emisumaali. Nga ali awo nga tanyumirwa. Kuba Bayibuli egamba nti yakaaba amaloboozi emirundi emeka? 7. Okusimba omuti, okusimba obusimbi omusaalaba tebagusimbisa kawoowo, tebagusimba nga basimba omuti gw'amasannyalaze. Bagusimbisa bukambwe kubanga baliko they are condemned. Ne bagusimba n'amaanyi engalo ne ziyulika. Bamukubye emisumaali yenna bleeding. Bamutaddeko engule ey'amaggwa, bagitaddeko yenna na bleeding. Abane balowooza bano abasajja babone bagati ndowooza kati awo agenda okubuukirako. Teyabuuka. Byonna bye balowooza nga tebikoze. Bakitula omusajja agenda ne badduka. Abatemu ne bakubaganya ebirowoozo. Yabanga towange weyambanga abalala twakutabako. Si bona abatemu baba balaba ku Yesu. Buukako. Ate omutemu mulala w'oludda olw'eno n'agamba nti fe batulanze ensonga. Ye talina musango. Sebo w'amanzi onzijukira. Era n'amujjukirira ukasi. Amen. And that man was written directly in the books of heaven. Amina. No church board, no district council, no what? Kiriya. Bane church board tetudde. Bana bawandiisi tebafuna mulimu ku olwo. Teso ne kiyita. Abamuziika omusajja ono naye yafa. Baziika tebategedde nti gwe baziise. Ali mu lubu lw'abatukuvu kaakati. Haleluya. Amen. Tebamanyi. Bagenda okulaba nga Yesu essaawa etuuka ng'akaaba ng'enzikiza ekwata. Omuwandiisi omu agamba nti nga n'ebitonde ebyaka tebisobola kumulisa ku bwereere bwa kitaffe ng'afa ku musaalaba e Gologoosa, muganda waffe. Paka lwe yafa. Naye eri bwe baali bamulwanirira yagamba Peetero nti zayo ekitala kyo. Nze gw'olaba nina eggye ly'abamalayika bali wano abayitirivu abasobola okukka wano singa bibadde bya ntalo ezammwe ez'oku nsi. Singa entalo ze zibaddewo nandiyise eggye ne likola litya? Ne liyiika wano. Naye olw'okubanga nze kino nkwatiddwa ebyo ebyawandiikibwa biryoke bikole bitya? Bituukirire. Nkwatiddwa ebyawandiikibwa biryoke bikole bitya? Bituukirire. Kati Yesu kyaliko mu kiseera kino. Kati abantu bano kati batandise okutula. Naye musajja agamba nti tebamukwase kuba amanyi gamuweddemu. Bakola ki? Kutuukirira. Kibatuusa kati ne bajjayo ebyawandiikibwa byali bigamba bitya? Members, Baibuli si bwe bulamu obutaggwaawo yo si yegaba. Naye Baibuli yerimu eddoboozi lya Katonda. Haleluya. Amen. Mwe tulina ogisoma n'obwegendereza kubanga eraga. Eno ye yabalaga nti ebyakolebwa byonna byali byalanga okuva ku lubereberye. Haleluya. Amen. Ke kali gaakattibwa ku lubereberye mu lusuku eri Aden. Haleluya. Amen. Era ne batandika okusoma obunnabbi bwonna bwajjanga bulaga ebyabangawo byasonganga ku ono. Amen. Era wano obategeerera Bayibuli ng'ebayigiriza ne baga nti ono teyalina kibi naye yakolanga akaliga kubanga obuliga nabwo bwafiiranga bwereere. Jangu gwe kityo okusobola bulungi. Teeka wansi. Omusajja yenna bwe yazza katugeze ozizza musango ogenze mu katale wali masuuliita n'oyenderayo ng'okuwona musango ofuna ndiga. Endiga ng'ejja ogireeta ali ku yeekaalu ng'oleeta emikono gyo bwe yayenze nsonyiwa okuyita akaliga nga so mikono gyo ng'ogamba Mukama nsonyiwa. Ekibi kye nakoledde mu nalubabwe kinveemu kiyingire mu ndiga eno. Endiga tetegedde gye wayendedde. Endiga temanyi na kumanya.
wayenze kwani wamaze eddakiika mmeka ng'oyenda biki ebyavudde mu kwenda yeesibisi ngono bwasirise ti bwe yamalanga okussaako bw'ati emikono ekibi ky'obwenzi ne kinvaamu ne kiyingira endiga ne mbakiriya. Amina. Kati eno kitawe ne bakwata kabona ne bagenda asala n'ajjako omusaayi n'agumansira nze ne nsigala nga ndi free. Amen. Endiga eno yene yali efudde ku musaalaba Gologoosa. Amina. Weetuulire. Bino ebyawandiikibwa bye bikibalaga. Bye bibalaga nti ekyokumulyamu olukwe kyali kiriya mu Baibuli yakya era omusajja feeza ezasatu ezo ze bamutunda n'omuwendo gwali gwalangibwa mu Baibuli. Bananga kitala. Olwo batandika okujjukira ne bagamba nti wabula yagambako nti nnyinza okumenya yeekaalu n'engizimbira mu nnaku 3. Yali ayogera ku ki? Si kino. Si kino. Yafa Friday n'abeera mu Saturday ku Sunday n'akola atya? N'azuuka. Byeyogera. Njaga nti sobola okumenya yeekaalu n'engiddamu n'engizimba. Basoma mu byawandiikibwa. Kamba sabe basema ne banyabo kye nayogedde kiri abananywera mu kanisa abananywera mu kukkiriza be balina maapu egenda mu ggulu nga te bagikozesa. Amina. Kyovala omukyalo ono yatusomedde omwami ono yatusomedde nti ab'Eberoya baali balungi nnyo okusinga ab'Esesalonika. Baakolanga batya? Nti baasomanga mu byawandiikibwa nga banoonya lunyiri lwabadde 17 onyole 10. Amangu ago abooluganda ne basindika Pawulo ne Siira okugenda e Beroya. Nabo bwe baatuukayo ne bayingira mu kuŋŋaaniro ly'Abayudaaya. Naye bano baali balungi okusinga ab'Esesalonika kubanga bakkiriza ekigambo n'omwoyo omwangu ennyo, naye nga buli kalunaku banoonya mu byawandiikibwa obanga ebyo bwe biri bwe bityo. Mmwe kambategeeze abanaagenda mu gulwaniko omukono ayagala ogenda mu gulwaniko omukono teri ate kukeberera Baibuli yo. Ani agikukeberera? Gwe wennyini. Olabe nti byensinza bituufu, byendya bituufu. All those who are serious with heaven tebasobola kumesinga bulamu bwabwe. Nze nategeera mu nsi nti okugenda mu ggulu kiri mu ngalo zange, n'obutagenda mu ggulu kiri mu ngalo zange. Si mu ngalo za mukyala wange, si za balo, si za omukulu wa kika, si za erosi. Buli muntu ku bino ebyokgenda mu ggulu buli cupa etuuza ntobo yaayo. Obutali butuukirivu oba obutuukirivu bw'abantu tebulina kye bukuyamba. Bino ebyokuba nti wafumbirwa wawasa tebirina kakwate na bano bamuliraanwa kubanga ne mu kufa tebalina kakwate. Buli muntu afa agenda mu ntaana ye bakulekayo nga balina n'emmere. Kati ate n'okuzika kufuuse so kiriya nti olumala okuziika nga tulya na mmere. Tumala kuziika ennaku zino tusooka ki? Kulya. Tusooka kulya. Olaba bw'otolina mugaso omukwano gwawe gwali mu nsi muno basooka kukola ki? Kulya. Omusajja mu Ethiopia yaŋŋamba mu Uganda ne mbeewuunya. Mulya mutya mmere ku mufu? Ffe ne waffe ate bwe tuba tukaba bukaabi. Akabona kalaga nti twasaaliddwa bwe butabeerawo mmere. Naye koffe ate ffe olwo lwe tuliira ddala. Naye munalaba nga mulya ne mulya n'enkoko. Amina. Ne muteekawo n'abafumbi balina bambadde n'obugoye bulungi nnyo. Omuntu n'akaana nti saafunye soda. Kuki? Omufu. Kakati ekikugaana okutegeera Katonda kiki? Bano ab'Eberoya baakeberanga ndi mu kkubo ttuufu, ndi watuufu. Kankubulire kino. Bw'ofuna wrong prescription of your problem, of your disease, you'll get wrong medication. Singa ogenda omusawo n'alowooza nti n'aga nti walwala kino naye nga si kye walwala, eddagala kuba lya bulwadde bwo. Nedda. Nina omuntu gwe twali mu kuziika ne tuwulira speech ffenna ne tukwata ku matama tuti ng'ayogera musawo. N'aga nti ono bamutwala mu ddwaliro. Yalwala kino n'agenda mu ddwaliro egindi, n'agenda egindi, n'agenda egindi. Nga bajjanjaba kino, bajjanjaba kino. Bwe tugenda mutwala mu ddwaliro eddene gye baazuulira nga yalwala akafuba. Eno balinga bakebera kiki? Nabo balinanga bye bayogera. Amira lino, n'amira lino, n'amira lino,
namera lino bwatuka mudwaliro ne bagamba nti alwala ki kafuba era ne bamuteka mu akafuba n'amala emyezi 2 ng'amirira simanyi eddagala eryo n'engeri gye balitreatinga emyezi 2 ku myezi ogwokubiri omusawo n'ayita amujjanjaba n'amugamba nti naye omuntu ono gwe mwatuleetera abinywa eddagala lino nze nga siraba bubonero bwakafuba mubadde mujjanjaba ki wandizeyo n'ogenda mukeberako awalala bagenda mukebera ng'ate yalwala kirala ku nkomerero yavaaki ddagala weebale yava ddagala kasita totegeera bano ekibatuuza wansi kukeberera ddala kino kyekituufu abebberoya kyekituufu kyenzikiriza leka kukola assumption olwaleero bw'onookola assumption ku mbeera ojja kufuna ekicupuli mu bino ebyeddiini oteekwa naawe okusalawo n'omanya kale ntegedde nsinza nkola kino ngenda ekigendererwa kyange kiki nze nasalawo Samwiri nze ekigendererwa kyange era mu bwakabaka bwa mu ggulu amen I've not seen anything better than that. What is it? Including land. Mayumba getuzimbi. Mamotoka. Kiki kyogenda okufuna? Kiki ekikugaana okunoonya Katonda? Olwaleero ffe twasomera wano. Naye tusomesa ffe kati mugenzi. Polycarp. Gatusomesa okubala. At the back of your books. Paina ne mental work. Naye waliwo le wafunanga answer. Nge answer yandibadde 14. Naye bw'otwalayo ekitabo n'akusala. Wagifunye otya 14? Laga ngeri gye wagituuseeko 14. Ekitegeeza ki? Nti bassebo ne bannyabo process matters. Olwaliro abantu bangi abalowooza obulowooza tibagenda mu ggulu. Naye kambabulire mu kiseera kino bw'osoma kale soma Bebulaniya 3 ennyiri 2 esooka. Bebulaniya essula ya 3 okuva ku lusooka n'olwokubiri agamba bw'ati kale abooluganda abatukuvu abalina omugabo mu kuyitibwa okw'omuggulu muwulirize mulowooze omutume era kabona asinga obukulu ow'eddiini bwe twatula Yesu Kristo mukama waffe tugamba tutyawo amiina. omuntu bw'akuzanga nti ani akulira eddiini ekutwala mu ggulu omuddangamu otya Yesu Kristo. Haleluya. Bameka abakkiriza nti Yesu mutuufu atutwale kubanga ye yava mu ggulu yekka ekitegeeza yamanyi ekkubo erigenda luda wa mu ggulu yekka ate nakati ali mu ggulu agandikomo nate ne mbatwala gye nkola ki gyendi kati oyo yamanyi gye tulaga. Haleluya. Yamanyi prosesi oyo olwokubiri weekomere naawe kijja. amiina. Olwaliro golo kubanga abantu beedisayiningidde amakubo gaabwe ne batategeera nti Katonda yalina. Soma Baluumi 9:4. Baluumi 9 olwokuna ayogera ng'agamba bw'ati. Baluumi 9:4 agamba bw'ati ebigambo bino. Be Bayisirayiri abaaweebwa okufuuka abaana n'ekitiibwa n'endagaano n'okuteekerwa amateeka n'okuweerezanga Katonda n'ebyasuubizibwa. Kati nolekera nkusomere mu nkyusa endala. Agamba bw'andagenda esobola okusoma mu nkyusa aga nti Abayisirayiri Katonda yabawa omukisa. Tukikubira amiina. Amiina. N'abafu okubeera abaana tukikubira amiina. Amiina. N'abawa ekitiibwa. Haleluya. Amen. Kabategeeza ebyawandiikibwa bino bye musaagiramu bye bituwadde ekitiibwa kye tulina mu nsi. Amiina. Abantu mugaya Bayibuli kye kitiibwa ky'omuntu. Bayibuli yetugaanya okugwa ku makubo, yetugaanya okufuka mu mpale, yetugaanya okulya amagongolo n'ebirala.
Baibuli yezizzaawo ekitiibwa kyaffe. Amina. Baibuli yekuzzaawo ekitiibwa gwe omukazi. Era Baibuli yekuzaamu ekitiibwa. Abantu abalala alina abakazi 3-4 alina n'oweera ebbali omulala yangamba nti yeetisse talengezza. Olengezza muwala waani? Nammwe ate abakazi ne mukkiriza okubalengezza. Ekitiibwa tokirina. Wafuuka wakulengezza. Olina akutwala nga akwewoze na bwewozi. Fugiraawo n'akatagga. Agambye ono Katonda ebyandikibwa ebituzzaamu ekitiibwa naye. Ekitiibwa. Ne mu bazadde n'ekitiibwa. Agambye n'abawa endagaano n'amateeka. Aleluya. Amina. Naye kyenjagala ekisema kyo kino mukyuse n'agamba nti n'abalaga engeri ey'okumusinzangamu. Ani atulaga engeri y'okusinza? Yesu. Ani atulaga engeri y'okusinza? Yesu Kristo. Bassebo ne bannyabo, engeri y'okusinza si gwe ogyedesigningira. Abantu badizayinize bicupuli. N'owuli omuntu ng'agamba nti mujje nkusabire omukisa. Nga n'asabira omukisa omuntu nga talinaako wadde akabonero akagulaga. Kanziremu. Omukisa ne bw'omutunda talina wadde akaki? Akabonero. Wadde akatya? Akamu. Naye agaba mukisa. Katonda yekka Kristo asobola okulaga eddiini. Yasobola okulaga ekuba erigenda mu ggulu. Osobola okuwuliriza preachers who will speak for a whole day and they'll never mention about heaven. They talk about prosperity. They will talk about mikisa. Takubachomesa ebyokugaggawala. Kati bwe tugaggawala, so what? So what? Tulwanirire okufuka sudiri kati bw'omulaba ali so what? So what? Badi njikiza yonna gye ntambulira. Abo bonna bweweegomba genda ogende ku ttebo zaabwe olabe kye balya otegeere nti nsitawanyiza bwereere. Katungulu kyumu. Butungulu. Katunkuma. Yogera ebirala ebikaawakawa. Byebyabo. Kati olwo kiki kyakusinza ekyo kikupapya. Ayina ettaka likomeeri tumuziika wano. Ate katuyize ku akodio tetukuziika walamu. Tukuziika ku Kisenyi. Tukuziika mu Kalitunsiwo. Osagisa baziisi. Gino ettaka wana walamu tebaagala kusemberawo. Ebyo byabwe. Era nammwe baziisi okumpi bajja kubasimulawo. Agambye Katonda yatuwa ensinza. Amina. Babekaga yalina obuyinza okutuwa ensinza. Yatuwa ensinza. Zino ensinza enjingirire tetusobola. Waliwo yaŋŋamba naye Kajoba musomesa nimwe temugoba mizimu. Konze girire ddawa. Temugoba mizimu. Konze ekkanisa eyaffe si ya mizimu. Amina. Ez'emizimu ezo gendo zinonye yezikola zitya? Gye zibeera. Zirina gye ziri. Era ogenda mugaza mizimu kubanga bonna bagwa ate n'abali ku kituli ne bakola batya? Ne bagwa. Akati n'omanya nti gyo miki? Mizimu. Obviously, but this church is not for mizimu. Abantu bali soba batudde wano gw'olabye agwa. Tebannaba. Singa nze nfaano ne ngenda mbalumba bali ne bagenda nga bagwa. Kati bali nange ani alimu omuzimu? Gwe. Banga masanze batudde wali. Bw'okati bali babadde n'omuzimu mu takisi lwaki tegwabakubye? Bajidde mu baasi lwaki tebaagudde? Obadde batambula basima emmere lwaki tebagwa? Yesu teyava mu ggulu kujja kugoba mizimu si ye issue, si ye agenda ye. Newakwate kugoba emizimu nakyo kituufu kyetaagisa n'okugoba obwavu nakyo kyetaagisa. Naye si ye mission ya Yesu. Mission ya Yesu kutwala mu bwakabaka bwa mu ggulu. Amiina. Amen. Yesu politi ye teri kukugaggawala. Kyova abantu bano be yalina bano nabagambye tebalina na ssente naye nga bagenda mu ggulu. Haleluya. Amen. Tebaali bayivu naye nga bagenda mu ggulu. Haleluya. Amen. Eyo si mission ya Kristo. Leka kugibuzaabuza. Leka kuyita abantu ngo bateeka ku kitali mission ya Kristo. Kyova olaba nawe abyogera bikutabula. N'oyita abantu njagala mujje mbawe obugagga naye musooke muteeke wano munsigemu akakadde. Abakakadde kakadde musooke mujje wano.
ate gwagaba omukisa ate okajja mufa abatunda embuzi n'enkoko abataano mudde wano ab'ensanvu mudde wano ab'etaano mwezi kakati gwe ate olwogaba mukisa ki nga ffe tuleeta ate leeta sene mala okuzisabira ziruwa ensi nsi eno ey'okuteekawo ebibbo gye kisooka wano bwe njogera n'osiima ng'osuulawo haleluya amiina kati abantu batandise okujerega bajjo n'ekigere n'alinnya kubakkiriza n'alinnya kubakkiriza ne bakomba n'engato ye abantu bajja kuyiiya nnyo n'aba ku social media ng'oli yayiiya eddiini ey'abatamiivu era abantu babatiriza mu mwenge ng'aga nti kubanga Mukama yakola ekyewuunyo ekyasooka ewa ekaana kyali mu maaso kyali mu mwenge kange nkubatiza mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu era naye ayina abagobe nalaba ku TV n'endaba omusajja nga yakola n'ekkomera bonna abaggalira omwo n'abakuba emiggo abatereezi mubiraba bino byenjogerako esebo basebo ne bannyabo bajja bakuba nnyo bajja bambula nnyo musigale obwereere ng'abambulula yennyini yeetaaga kwambulula Yesu yalina ensinzi enki bannaye entuufu Yesu yalina ensinzi entuufu abantu babonaabona bwereere ddala agambye nti yabatiira mateeka n'abalaga olw'okubanga wafuna interpretation zanyi kati interpretation bano gye balina nti ekiraga obukkiriza kubeera na mubiri mulamu ekiraga obukkiriza kuba na bugagga ekiraga obukkiriza kufuna visa nga n'ayogera alowooza nti bw'otuuka abali e Bungereza be bali obulungi abali mu Amerika be bali obulungi kubanga tonnatuukayo nze kyenjagala ebyo byonna sibivumiridde njagala kutegeeza ebyo byonna ng'obikola fokasi amaanyi g'osinga okugateeka Bayibuli wegamba gateeke kugulamu obutaggwaawo amiina ebyo birungi genda nabyo ogende ne vizayo nabaana batalina nabaana mujye mufune nabaana kale gabafune nabaana naye nga banaagenda ludawa mugulu lumu omukazi yayogera bwati yakwata kazina naga nti basebo zekyanzikiriza Yesu kubanga omwana wange namuzaala nga ebigere byakyama byambaliga byali byatunula biti naye be najja mu kanisa eno ne bamusabira ne bidda biti kone kidongo ne basikuba n'azina n'omwana bazina naye muwala mukulu kakati ne mbuuza ekibuuzo nti kati singa ofuna ekisira n'ebigere ne biddayo n'ayitaba gira bw'oyitabe tetukkiriza Katonda lwa conditions ezo za bugagga na kuwona n'ebirala kubanga ne Balazaalo bazuukirako baakola ki baafa kakati ate gweoyogera kikyogenda otusuubiza ekirala omuntu takubuzaabuza olw'ekitiibwa olw'obufumbo ojja kufa awasa omulala weebala eggaali gogenda okusooka mu ntaana baga nti abaana bwe baafa ensi yeneeyimirira walolabye ensi eyimirira olw'okufa kw'omuntu teri newankubadde gwe tuyita nannyini nsi ku nsi afa ne tugenda ne tununa omulala bale bewulira bagamba nti bakuwaanawaana tufiiriddwa tazikawo nga tonasoma ebirango yennyini gwe bazizza ngamba ki Bayibuli gikwate gisome yo ekuyamba okutegeera kyendimu ki ekituufu nabatizibwa kubanga Bayibuli erikkiriza teyeetega egambye akkiriza nannyikibwa alikola ki aliroka atakkiriza omusango guli mukola ki guli musinga Katonda si mwana wa muntu tomwekalakaako oba toli munnyike kiriza toli mubatize kituufu tetusobola kukisiisiriza bulijjo njogera beyo bampulira ne batamanya gwe nayogera fensinzaliddwa wano twalina wali omuntu waffe wali baali eri wansi abamanyi ngezi nabunya bameka bali bamumanyi bakulukulu batonotono bala tebamumanyi babali bamukulu asengere naye yagambanga nti Katonda omuyise Katikkiro nti anaavaako Katonda Katikkiro Katonda kiyagamba olina kukikola buki bannaye kubanga ne bwona ovulumula amaaso nze ngenda ta mazzi banyinyika batya nze omulala yaŋŋamba njagala kubatiza nesiza kusinza ku lwamukaga ozo omukaga lwe luluwa nti lwe luno kunzi wasomera mu ssomero kyeri yakwe ebbaluwa ey'ekikyupu
Saturday si lwa mukaaga. Genda otegeere bulungi Saturday lwakumeka? Lwa musanvu. Kubanga Yesu yafa ku Friday ng'enkya eki? Ye Saturday. Kikwetagisa genda Bulaaya kuyiga Ngerero. Gwe beerawo ng'omanyi nti gulyokera eyo. Omusajja omu yagenda ne yeewa obutwa. N'awanika n'ebbaluwa nti mbaviiridde. Temuntawaanirako. Naye ate tuba tugenze okudaaba waafiiridde ate tusanga atabudde amazzi n'omunnyo. Oluvannyuma yali awanjaga. Gala kunoonya bimuyamba naye nga yeekoze ebyo. Nabo bonna beeteekako emigwa ajjukira luvannyuma. Kati olina omukisa olwaleero abantu ba wano abampuliriza abandaba yonna gye muli. As long as you are still breathing, genda osome ekigambo kya Katonda. Amen. Ekigambo kya Katonda aganze ekkubo n'amazima n'obulamu. Naye ebyo byayogera tubisoma wa? Tubisanga mu Baibuli eno. Somako Isaaya 18. Isaaya 8. Hope it is 8:19. Isaaya 8. 19. N'olwabiri wagamba otya? 8:19 ayogera ng'agamba bw'ati. Era bwe babagambanga nti mubuuze abo abaliko emizimu n'abafumu abaliranga ennyonyi era abajobojja eggwanga tekirigwanira kubuuza Katonda waabwe ebyabafu. Kyava gamba tulusomye olusemba yawo. Olwabiri tudde eri amateeka n'obujulirwa obanga teboogeranga ekigambo ekyo bwe kiri mazima obudde tebugenda kubakeerera. Nziramu omuntu yenna kasita ayogera ebigambo ebikwatagana n'okugenda mu ggulu oba n'obulamu bwa Bayibuli ayogedde nga Bayibuli bw'egamba kifeeko nnyo. Kubanga Katonda bali basala omusango takozesa bitabo birala. Ye yamala dda nabagamba tuli ku kyo bayita open book exam. Ebigenda okutubuzibwa tubikola kibanaye. Tubirina. Era kyenva nze nangirira wano nti abantu abalina Bayibuli ne bamala bagisoma obulungi ne bagigoberera ne bagissa mu nkola bajja kulokolebwa. Haleluya. Amen. Soma Yokaana 2:10 oba 2:10. Yokaana. Bikolako Yokaana tulabe. Njagala tusembeyo ndowooza olunyiri olwo. Yokaana 2:5. Yokaana 2. Olunyiri olwokutaano ayogera ng'agamba bw'ati. Nnyina n'agamba abaweereza nti ky'anaabagamba kyonna kye mukola. Kambanyumize story. Bali ku mbaga ekaana. Embaga zimala ennaku 7. Zaavuze ne balya ne banywa. Ebintu ne biggwawo. Batagala. Yesu waali yajja ne maama we n'abayigirizwa abamu. Kati olw'okubanga Maliyamu yalina oluganda ne yategeka embaga. Ab'embaga ne bamuluma ne gati maama. Senga tugenda kuswala. Waliwo ekyokola wazzeemu n'akasente. Tukole tutya? Ene essaawa kubanga ne climax y'omukolo abantu bonna betwayise olwo bazze ebyokunywa biguze bitya? Biweddewo. Kyava akyukira mutabani we. N'amugamba bano bayambe. N'amugamba maama lwaki ontandisa kati? Ekiseera kyange kinnagira ki? Tekinnatuuka. Naye mu nkola yaabwe mu ggwanga ery'Abayudaaya omwana talina nnyo kyagenda kudda mu nnyina. Kyava asalawo n'abagamba nti mbawa amagezi. Ono wadde tannakkiriza bulungi ajja kukkiriza. Wampaka. Talina kyakukola. Naye kyonna kyabagamba kye muba mukola. Meaning what? Yalina obuyinza bwo? Na. Bannange Yesu alina obuyinza bwo? Na. Balo talina. Mukyalo talina. Tedi alina buyinza. Nzadde kuno. Ezo n'ennyumba ndaba mpya zonna. Obuuza bano bavaawa bano.
osobola okusomera ebibanja wano ku kyalo nekyali kyagundi balagawo bagenda gwolagawa kati kiki ekigana okutegera Katonda ng'oli wano ku nsi nga weesiga abantu abalala abantu bafaako ki nti bange waliwo yaga nti kubanga bansekerede ani atasekererwa bw'olizimba ng'ozimba mu keesa wano tuwunyirira tetuliseka tetuli kulaba bano abasajja bakolako bano nga basoma bakolako olumu naagala n'okujja mu maaso ate n'okwewaayo naye tugenda kulabira bwereere mu kidaala firi njagala kutegeeza Bayibuli gisome tegeera ensinzi entuufu tegeera eri abaategeera ekitundu ky'ekkumi nti buli lwowaayo mu kanisa waali ekitundu kya 10 osiga mwani babeka baga nti nange njagala kugoberera Yesu nga bwe yagamba ekkaana nalya muyaga kyonna kyagamba kye mba mukola nze njagala kusaba akaseera ko kyalina kaakati akaseera ko kyalina ddi kyonna kyakugamba kyoba okola kambategeezemu abafumo bali wano kubanga lesoni yaffe eno gyetugenda mu maaso nja kwogera ne ku bufumbo kambalabulirewo although take God serious they will never take their marriages lightly never kabategeezemu abali wena mwene abali mu bufumbo n'abalaba n'abaana bampuliriza nsinze nawandiika etteeka erigamba mukyala wange nti mpulira nedda siriwandiikanga era sirimusomeranga okumpulira kabonero ka bukulisitaayo bwe ne Katonda amen talina mukazi wattu kyalina kukola kisingawo ekujjako okumala okugwa mu by'omwoyo bwagwa tajja kuwulira nze omusajja sirinaayo kirala kyonna okujjako okwagala mukazi wange nga kusaba yagala ki ekkanisa si yakinsaba era mwabali n'obukulisitaayo butegerekeka osobola okubanga nebyokolera mukyalo olusaga nti ekyo kireke naye ng'owulira olina kikola why endagaano gy'olina ogiyina naani ne Katonda bakadde mmwe kamategeeza omuntu ali siriyasi n'okugenda mu ggulu takkiriza kintu kyonna oba mulimu oba ssente oba mukazi oba musajja oba mwana kuyimirira wakati we na ggulu eggulu lisigaleko bwomu haleluya amen Yesu yakufiirira nze tumala kuwera ne tweyogerako naye ani kyenva nkusaba kwata Bayibuli yo tuula mu kasondako gisome n'ekirala kyengenda okusomesa lwe tunaddako siriya ku nsonga y'okugenda mu ggulu bano bonna boolaba bakubuzaabuza bazibuziisi tebalina kye basukkawo baziisibuziisi ab'ekkanisa eriyasooka baali banyiikivu ku Bayibuli nze nsaba b'ebirala bitugamba katubeere banyiikivu bwe tunanyiikira n'amaka gaffe gajja kutereera amen ne ku mulimu tujja kutereera amen tujja kutereera n'abaana bajja kutereera naffe abasajja abakambwe bwe tujja kutereera twasomye mu lesoni yaffe ebadde tugamba simanyi eriko kati egamba nti abazadde temunyirira nnyo n'abaana bawulire ebyo bakadde baabwe abakozi n'abakozesa twetaaga okuba nga tuse ku level Bayibuli yetereza abakozi yetereza abakozesa tulina abantu bangi abakozesa nga baza amaanyi ekimulitira obuli aza amaanyi si kubanga talina ssente si mukulisitaayo nnyo mukulisitaayo mu olw'ebigambo byayogera bameka abagandi mukama atusaasire mu kamiringi eno etunaddireyo ewaffe yimirira oyo alina ekirowoozo ekyo mmala mumusabira tulyoke tuyimbe ekilulimba olusembayo nimala kuyimirira aga nti nange saa mukama kyonna kyagamba nga tuvudde mu kamiringi eno nakati ng'ekitu kyalinawo ate toyina nnyo buyinza ku nnaku ziddako njagala okutegeeza kyonna kyakugamba kiyinza okuba kyakugamba kikaluba aloyusira esula agamba ebikaluba
nene binakaluba bitya. Omusajja naye mani abasajja bamugamba nti singa bakusabye ekisinga kaawo tewandikikoze. Kati kiki ekikugaana okuteerera ne mukazi wo? Ekigana okuteerera ne balo? Ekigana okuteerera ne bakama abo? Kiki ekikuwalanya muliraanaawo n'oluka ku musaayi? Kiki ekikufuula ow'amalala ennyo nti sisobola nakubatizibwa n'ebirala? Kati abantu eddiini zifuuse kunoonya ssente. Amanyi ebyayogera bya bulimba naye talina kyakkola. Talina kyakkola. That's a way of living. People are using it as an income. Nali chaplain wano myaka mingi. Bera ne 10. Ne bulijjo byembuulira kati gamba wulire nga nsobola obbidira mwana ewaffe. Sajja ali munaku yavanga eyo ng'ajja n'atunda wano mayinja. N'ekiseera kyatuuka. Obwavu muli bubi bisinze namuwolerezanga eyo bamuwongere bamuwole n'ebirala. Nina musangulala ng'anyirira. Nanga ndi pasita. Bebale kunsabira. Nava ku kabwa. Kati nange ndi muntu. Gonzi wabooti. Nangamba munnange muganda wange ali bweru yampa amagezi. Nangamba nti obwavu bukuluma kola ekkanisa. Kola ekkanisa munnange ojja kuwona. Nina akapoloti kange eyo genda okakozese. Kati ngenda kutikkira ennanga n'emizindaalo. Nkuweereze. Njana kuweerera ssente ogenda osome church planting. Oyige ba planting ekkanisa ojja kuwona obwavu. Tolaba bwenfaanana kati. Wa planting dda nti nina. Bibana babuulira n'ebibbo nga byasaamiridde wano. Ne Samoni gye basoma yonna olunyiri lwasoma terutajetinga ggulu, lutajetinga income. Ate abuulira akutereeza akumagalaza nti bw'ona owange ofuna. Bw'ona owange ofuna. Oyinza n'okusanga ate yitawa. Ate yitagira ki? Naye ffe Katonda yatugamba nti ebitundu bye 10 mumuwa by'abazumbe naye ate abasoma nabo bawa ebitundu byaki? Kubanga ffe ebitundu bye tetuwa abantu biwaani? Biwa Katonda. Churches have become businesses. Real confusion. Nefa bagenda mu kutujja kubeera serious nga bumukozi. Ngire mutegeeza abantu eyo yonna. Bayige Baibuli yaabwe. Katonda balage ensinzi entuufu. Naawe mu makaago beera n'ekigambo kya Katonda. Kwasikusa Mukama waffe. Taata omulungi abantu bano mateeka mu mikono gyo. Obalabye n'amaaso go. Tetulina kye tubawadde kirala bayimiridde ku lwabyo. Bayina bye balabye mu bubaka buno. Baibuli zibazirina abasinga. Naye tebazisoma. Abala bayonoonebwa okubasomesa nti Baibuli esomwa basumba bokka. Naye njagala kubasabira. Gwayinza byonna Mukama buli ali wano mukwatize katuuke mu bwakabaka obw'omu ggulu. Bino ebitugaana okutereera ttaka, yumba, bugagga n'ebirala, maka, musajja, abaana n'ebirala. Tewali na kimu kye tugenda kukkirira nakyo magombe. Kubanga n'engoye balirondamu butonotono bayinza okuteekamu. Ebirala babigabana tonaba kuziikibwa. Kyemba ngisaba abantu bano amaaso ge bagajje ku bintu, bagajje ne ku bantu ababajerega. Amaaso ge bagajje ku abo ababatiisatiisa abatalina na buyinza kutiisatiisa muntu agenda mu ggulu. Ziba bumwe bw'abo abatiisatiisa bannaabwe nabo bajerega. Eggulu si lyakubeeramu nga lyakusaagira busaazi netufiirwe eggulu kubanga bansekeredde, tufiirwe eggulu kubanga nfuna omwaka, tufiirwe eggulu kubanga mulimu, nfiirwe eggulu kubanga kino, nfiirwe eggulu kubanga sente ziriwa. Nze nsabidde abantu bano bonna n'abatuwuliriza yonna gye bali n'abanalaba ebintu bino yonna mu nsi yonna. Omuntu ategeere nti ebyawandiikibwa bye bimujja okumulaga, bye bimulaga byabassa mu nkola. Weebalire dda okuwulira okusaba kwaffe kwa Yesu Kristo Mukama waffe. God bless you. Ayinza okubaayo omuntu omu oba babiri
agamba nti naye nze bwe neetunulamu mbadde sitambulina ke mbadde mbulako okutambula ng'ekigambo kya Katonda bwe kigamba. Gwe weerabye obulako katono oba obulako kinene, obadde totambula ng'ekigambo kya Katonda bwe kiri, kubanga naawe okimanyi kati bwe twogedde obiwulidde obijjukidde. Bw'oba gy'oli nkusaba osembereku wano mu maaso nkuweeyo okusaba okw'enjawulo gw'omanyi embeerayo. Togamba munno nti waigenda ndabanga abadde abulako muleka jeeka, ate tobuuza muntu kyamuleese wano lwaki wagenze mu maaso. Tulina kakwate ku ye, oli omu bubeezi ku bantu abali ku planeti eno. Kale katuyimbe ekitundu ekisembayo. Omuntu oyo omu oba babiri agamba nti nze mu ntambula yange nze neeraba mbadde mbulako, naye Mukama njagala nnyambe. Tolwayo kubanga tetwetaaga kukyegayirira nnyo. Anjagala ye kutufirira kwagala kwakuleta kumuti ye atwagala fe bwagazi. Ne bw'obeera omugenyi dembelyo, ne bw'obeera omugenyi anjagala kyakitalo kunjagala anjagala olw'ekisa kye nangera mwagala. Dembelyo wabe mugenyi. Njagala kyakitalo njagala anjagala olw'ekisa kye nangera mwagala. Tugenda okusaba. Omuntu omu yagamba nti osobola okulimba abantu bonna, tosobola kwerimba, ate osobola kulimba Katonda. Gwali mu kuŋŋaana kuno ng'omanyi nti olina ekikubulako, wagwe okimanyi nti bwe nsoma ebyawandiikibwa engeri gye mbadde ntambuzamu obulamu bwange, kubanga this is an open book exam, wano mbadde mbulako. Ekyo gwe nkugambye nti jangu wano mu maaso sirina gye nkutwala nze, ngenda kukusabira busabizi. Kama kusaasire kuteeketeeke. Ate naawaze wano tulina kiberaliikirira kirala. Ojja mu maaso g'oyo Maliyamu yamuzaala yagamba kyonna kyabagambye kye muba mukola. Njagala kubategeeza kyuke mutunule eno bwe naabaze wano. Katonda gye muzza alina amaanyi agasinga ge mulina. Alina amaanyi agasinga zino emmundu ezibwatuka n'amaanyi. Asinga abalwanyi be wali olabye. Asinga biteega n'amayembe n'ennya bingi n'ebirala ebitawanya ensi eno. Tolina kikutiisatiisa. Asinga ebyo biweraliikirira amaanyi kubanga abisobola. Kyova olaba njagala kukusabira Katonda nnyini buyinza akole omulimu mu ggwe. Musoma badde atuyigiriza nti bwe tujja bwe tuti twetaaga okweweerayo ddala. Omuntu owedde akola atya? Tusobola okutambulira mu bulamu obujja. Amiina banaaya. Ng'ebedda bigize eki? Ensi eyinza obutakusonyiwa esigala ekwogerako. Yensi esigala ekwogerako ensi kubanga ina likodi zaayo. Abaziika omusajja oli omutemu yali ku musaalaba. Baziika mutemu naye nga mutemu yasonyiyibwa. Amiina banaaya. Mwemwe n'abaleeka mbategeeze okukola ekibi tekugenda kugana muntu kugenda mu ggulu naye obuteenenya. Mwenenye Katonda mu abasonyiwe abasaasire basobyeko mu bulamu buno. Katonda ffe mwetefutefu okubasonyiwa n'okubanazaako obutali butuukirivu bwonna. Era ddembe lyo musumba ono Yesu bamuyita Sserunjojo ono ne ttiimu ye, ddembe lyo kumulaba tize ne mukolagana ne mukubatiza. Abamanyi nti bye baakola byetaaga rebaptism, ekyo kiri bibiriko. Era omusumba ono aliwo mbuuliza Sande sikulaba. Nawe erinnya wano waggulu wano nabo bakulabeko naabo. Bano bebavunaanyizibwa ku kkanisa eno. Si kubatwala tuna gye tubatwala naye okubayongera n'okubasabira n'ebirala byonna. Twagala kwebaza musumba wava muno waali awo. Musumba wava muno vaayoko katono. Musumba wava muno oyo. Wava muno waali awo. Musumba wava muno twamuleeta papasile ye abaze wano nga mulina ebirala byonna. Naffe musobola tukontakitinga naye ono specialist
is a retired general. Nina ekikusiiwa eri ekibuganyi kyagala okubuuza ekibuuzo oyagala kusabira mu ngeri ey'enjawulo omusumba bamusumba ava muno ajja kubayamba naye n'omubuulizi oli gwe baatusindikira baatusindikira omusajja oyo wamaanyi nnyo all the way from Masaka to come and help us. N'olwekyo mubakozese n'ababuulizi abalala weebali ababuulizi bonna timuvaayo tiimu y'ababuulizi muveeyo mwena mwena lumu abo bonna ikakuddayo na kizibu kikutawaanya ikakuddayo nga tulabye bakulu bano bali wano basula wano babeera naffe tubakozese katusabe kitaffe omulungi nga tugala okusinza kuno laba bano bavuddeyo ne bajjaano mu maaso sirwa kubanga balina omulala yenna kubanga bayonoona okusinga abalala bonna naye ekyo kye bawulidde mu bubaka buno obadde ng'oyazaayaza buli muntu n'oyaza bano ne balaba nga balina okuba special mu bubaka buno bwe wabaawo wano atawandiikibwanga mu kitabo kya bulamu muwandiike imu olunaku lwaleero bwe wabaawo yawandiikibwamu naye n'agalangatana olw'obulamu bw'ensi eno olw'ebizibu ebiri mu nsi eno mukama erinnya lye linyweze mu kitabo eky'obulamu toganye bantu bano abakukkiriza ate kuseeseetuka ne bagwa abantu bano abazzi wano singa tubadde kazinda buli muntu alina bizibu bibye abalala maka gaabwe galimu ebizibu abalala mirimu bala baana baabwe bye bakola n'ebibaluma endwadde ziganye obwavu besibyeko oluberera abalala balina olutwe olwa buli kaseera balina bano amabanja abamu gabalemye n'okusasula abalala bapangisiza okuva lwe batuuka etyeno okusakati tebannaba kufuna mayumba gaabwe tebannaba kugula poloti zaabwe tebannaba kugula bibanja bwe tuli mu byalo samanyi gaga ekitalo eri abantu bano bonna tannaba kuzaala naye nga ayagala kuzaala mukama muwa omukisa azaale naffe aba balina tuyambe babeere baana balungi abalagika mu bantu abaana balungi abanatuuka mu bwakabaka obw'omu ggulu abaana abatweyagaza tuyambe essibu tereza amaka g'abantu bonna n'abo bonna abayimiridde bonna abayimiridde balina amaka gaabwe galongoose tulina wano ab'obuwala n'ab'obulenzi abaagala okufumbirwa mukama n'okuwasa batuuse ku maka amalungi ag'ekitiibwa toganya mwana waffe kufumbirwa musajja namufuukira sitaani oba balina olukwano olunaavaamu sitaani ebyo bife tubigaanirawo wano tubisazaamu twagala banaafumbira bana bwa mirembe ku nsi n'abatuuse ne bwakabaka obw'omu ggulu tetwagala bufumbo buvaamu geyeena kabulengane bufumbo situwagala birungi bitutwala mu geyeena ffe tetufaayo kaensi ketunyigiriza etya as long as tunatuuka mu bakabaka obw'omu ggulu ekyo kiba kiwedde webale nnyo olw'ekibiina kino webale nnyo olw'abantu abatuwuliriza n'abatulabira ennaku mikutu egy'enjawulo buli muntu mukwateko tomuganya muntu kuzikirira tuwalule n'okusika okwekisa yogayoga mu bwakabaka obw'omu ggulu kubwa Yesu Kristo mukama waffe ffenna mukama tuwa omukisa. God bless you.